Tukwaniriza ku mukutu gwaffe ogwatusomera ennaalu. Tuli ku ssuula ya 13 ey'akatabo kaffe aka Bwali Butamanya erina omutwe gugamba nti emirimu gyemikono. Essuula eno etuzzaayo ku kunyumizibwa Yakobo Kasolo. Essuula egenda bw'eti: Kakofu Junior Secondary School, date December 8, 1950. This is to certify that Yakobo Kasolo has completed 3 years at Kakofu Junior Secondary School and has reached secondary to C. He has passed the junior leaving examination in the following subjects: English 55%, Geography 45%, History 40%, General Science 48%, Religion 70%, Conduct fair. Signed, Baldhead Headmaster. Simanyi obanga mu kubuuzibwa nze nabuuzibwabuzibwa gwe nze yasoma emyaka emingi bwe gityo nandiyise ntya obubi ennyo mu kubuuzibwa okwasembayo mu kusoma kwange. Taata yali alowooza nti nga bwe ndudde nga nsoma neeyongedde okutegeera n'okwagala okukola ennyo n'emikono, naye ekyo si bwe kyali. Gye nakoma okulwa mu ssomero gye nakoma n'okweyongera okukyawa ennyo okukozesa emikono. Ku ekyo nayongerako okukyawa okubeeranga n'abantu abakulu n'okuwuliriza bye boogera, naddala eby'enfumo n'engero zaabwe ez'edda. Nze nalowoozanga nti omuntu bw'amanya Olungereza ng'ebyetaagibwa okumanya abimazeeyo. Buli we nasanganga bannange be nasomako nabo nga tufukuta Lungereza. Ye nno bwe twabanga mu bannabyala abatalumanyi nga tuleka batunyenyeza mitwe ng'egirimu endege nti abaana bamanyi Olungereza nga baasoma. Olungereza twaluma okukolanga ne tusaaliza abatalumanyi. You boys, where did you enjoy thoroughly last evening? I came at yours and felt inconveniently because you had been out. Oh yes, Dad and me went at market and we are not at home. Okunyooma abantu abakulu n'obutagenda gye bali kwanfiiriza bingi. Empisa zaffe ez'obuwangwa n'obuntu bulamu saabiyiga. Ekiseera kye namala mu kyalo nga nvudde mu ssomero kyayongera okuntamya waka kubanga taata yagezaako nnyo okunkakaalukanya okukola obulimu bwonna bwe yajjangamu ensimbi ezaatuyambanga. Lumu yanvuma nga tusitula emmwanyi embisi ne nnyiiga nnyo. Yaŋŋamba okusitula endebe y'emmwanyi ngifulumya ebweru ne mmugamba nti taata sijja kugisobola ezitowa nnyo. Ye kwe kunziramu nti mulenzi gwe ojja kuba munafu lubojje, simanyi na bw'olibeera mu nsi. Nawaliriza endebe n'engifulumya nga bwe ngikulula ku ttaka. Twagenda okumala okwanika emmwanyi nga ndi musunguwavu nnyo. Ate nga ne taata yeeyongedde okweraliikirira olw'okulaba nga nnemereddwa ddala okuyiga emirimu gy'emikono. Mu kiseera ekyaddirira nawandiika ebbaluwa nnyingi nga nsaba omulimu gw'omu ofiisi bwe nasuubiranga okugufuna. Ebbaluwa zange naziwandiikanga bwe nti: Kyamtuula Village Private Bag, Nakaseke. Dear Sir, I am asking you to be good to give me job in your office. I can read English and I speak it fluently. I got excellently good marks in religion. I studied in Kakofu JSS. I enclose a copy of my certificate, awaiting for a pleasing answer. I am Sir James Kasolo. Mu Luganda ebbaluwa eyeesoma bw'eti: Kyamtuula Village Private Bag, Nakaseke. Ssebo, nkusaba obe wa kisa ompe omulimu mu ofiisi yo nsobola okusoma Olungereza ate mu kulwogera neekansa. Nafuna makisi nnungi nnyo mu ddiini. Nasomera mu Kakofu JSS. Kuweereza kopi ya certificate gye nafuna mu ssomero. Nze Ssebo James Kasolo. Ebbaluwa yasinga okunterebula ye n'ab'omu ofiisi eyatundanga embaawo gye bampandiikira nga badda mu yange eya nga 11 October 1951. Kagunda Sawmills Limited, P.O. Box 24, Buyanga, October 26, 1951. Mr. Kasolo J. Kyamtuula Village Private Bag, Nakaseke. Dear Sir, thank you for your application dated 11th October 1951 for a job in our office. We note that you seem to have concentrated on 2 subjects, i.e. English and religion. Our needs are for men who can use their heads and hands to the best advantage of our enterprises. Your best employment would be the teaching of English and religion. We very much regret that we have no job to offer you. I am, Sir, yours faithfully, Chapter Manager. Ebbaluwa egamba bw'eti mu Luganda: Kagunda Sawmills Limited, P.O. Box 24, Buyanga, October 26, 1951. Mwami J. Kasolo, Kyamtuula Village Private Bag, Nakaseke. Ssebo,
Tukwebaza ebbaluwa ye eya October 11 esaba omulimu gye twafuna mu ofiisi yaffe. Tulaba nga wasinga kusoma ebintu bibiri, Olungereza n'eddiini. Ffe be twetaaga wano be bantu abasobola okukozesa emitwe gyabwe n'emikono olw'obulungi bw'omulimu gwaffe. Gwe omulimu ogusinga okukusaanira kwe kusomesa Olungereza n'eddiini. Tusaaliddwa nnyo olw'okulaba nga tulina omulimu gwe tuyinza kukuwa wano. Nze akwesiga ennyo, Chavda Manager. Lwe nafuna ebbaluwa eyo lwe nalabira ddala nti ebyokusaba emirimu gy'omu ofiisi nsaana ngire nga mbivaako male okukola ku birala. Saara nga nsaba taata akkirize okuntandikira akaduuka ku kyalo ky'ewaffe. Naye teyalonzalonza nga akkiriza kye namusaba, yakuŋŋanya shillingisi 2,000 zonna awamu. Shillingisi 4 zo yazitunda mu nte ye ey'omugongo eyali ey'enzaala 2. Ekisenge mwe twassa akaduuka twapangisa kipangise, kyaliko n'akasitoowa mwe twakumiranga ebintu bye twabanga tetunnaba kusumulula. Ennyumba omwali akaduuka kaffe yali mu masaŋŋanzira manene, oluguudo kyakuwangaaza we lusalira mu Mwasanjala egenda e Mbarara. Mu kaduuka twassaamu ebintu ebisinga okwetaagibwa mu byalo nga bino: omunnyo, sukaali, sabbuuni anaaba n'ayoza, amafuta g'ettaala n'ebibiriiti, swiiti, powder, Vaseline hair tonic, ennazi, essowaani, ebikopo, empapula, ebbaasa n'ebirala. Bannange obutamanya bwa kabi. Nze nali simanyi ng'ensimbi z'edduuka nazo ziteganya. Nalowoozanga nti bw'ofuna edduuka ng'otuuse ku bugagga ne ku ddembe lyennyini ggwa nti ensimbi zikusanga mu dduuka lyo. Bw'oyagala okuggalawo ng'oggalawo, bw'otayagala kuggalawo tewali akuvunaana. Eyo endowooza gye nalina nga ntandika okutunda edduuka. Taata yangulira akagaali Philips kannyamba okuleetangako ebintu ebitonotono okuva mu kibuga ate nange ntambulirengako. Mu baguzi abaasooka okugula ebintu mu dduuka lyaffe mwe mwali omuwala Juliet Nantume yali asoma mu Kabubu Primary School. Yali aweza emyaka nga 15 egy'obukulu kyokka ng'ali mu P7. Yalina entumbwe ng'obunyirivu ekirako ey'omuyima. Yalina akabina ng'omuntu ayinza okulinnyako n'awanula amenvu ku kibanyi. Yayogera ng'asekaasekamu. Lwe nasookera ddala okumulaba nga bamutumye okugula sukaali era lwe namwegomba. Olumu ku ngero ezituyigiriza okwerabirira lugamba nti sekawuka kaali kakulumye bw'okalaba okadduka. Singa olugero olwo nali ndukutte bulungi ne nzijukira bye natuukako olw'okwagala Anne, sandiganziza Juliet ng'ate naye akyasoma. Naye olw'obusiru bwange namuganza ne ntoolanga n'ebintu mu dduuka nga mmuwa. Bye nasinga okumuwa bye bino: powder, sabbuuni anaaba, Vaseline ne swiiti. Namuwanga n'ensimbi asobole okugula by'ayagala ku ssomero n'okukyakalako nga abayizi abalina ensimbi babaddeko gye bagenda okulambula n'abasomesa baabwe. Juliet bwe yajjanga mu dduuka okugula ebintu nga tudda mu mboozi kunyumya, ng'olwo n'abaguzi ntandika okubeganya nti bantawaanya. Oluusi edduuka nalisangako kkufulu ne ndisibira ddala ne tudda mu sitoowa ne tunyumya. Juliet bwe yabanga avudde mu ssomero okujja mu dduuka, bwe yaddangayo ng'abeeko abalimba nti abasomesa be babalwisiza ku ssomero. Okumanya nga twayagalana ne Juliet, namusuubiza n'okumuwasa naye nakkiriza okunfumbirwa. Yampandiikira ebbaluwa ku nsonga eyo nange ne ngiddamu. Ebbaluwa ye yagamba bw'eti: Kasula, July 24, 1953. Darling Jimmy, kansooke nkukulisa ekiro kya luli lwe twasanyukira ennyo mu dduuka. Simanyi obanga Jimmy omanyi bwe nkwagala okusinga kitange ne mmange. Bwe mmala ennaku 2 nga sikulabyeko, emmere etandika okukaawa. Mwattu mpuliranga embeera yange ekyuse nnyo. Omusomo guyinza n'okwonooneka ku lulwo. Naye Jimmy, bw'olingi wandikola ntya? Kisi yiiyo, akwagala ennyo, Juliet. Eno ye yadda mu yiye eyo. Kyamutuula Nakaseke, July 27, 1953. Sweet wange, Juliet. Omanyi nga bw'otonvamu birowoozo, buli kiseera mba ndowooza ggwe. Kanziramu kye wambuuza olulala ekiri ne mu bbaluwayo. Wayogera ku ky'okukwiwa, ekyo kisoboka kitya? Mba ngenda kuwasaani asinga ggwe ne nkulekaawo. Okukola ekyo mba ngudde ddalo. Beera mugumu. Akwagala ne laavu yonna ey'oku nsi, Jimmy. Okubala ebintu by'omu dduuka ate n'enfulumya era n'ennyingiza y'ensimbi gy'emirimu gye saamanyirako ddala. Okukunkumula enfuufu ku bintu ebirudde mu dduuka nakwo saakumanya. Edduuka nali naakagikoleramu emyezi 4. Taata n'ambuuza amagoba ge nafuna mu bbanga eryo ne muddamu nti okulabira ku nsimbi ze nninawo edduuka teriri mu magoba. Bwe yatunula ku bintu ng'alaba wasigaddewo bya shillingisi 5. Awo we yaŋŋambira nti obanga n'edduuka ekulemye kale ggwe olikola mulimu ki?
konze nti mu dduuka temuli nsimbi ate etawaanya nnyo gwe so etekukkiriza kutuulako wansi kakano njagala kulunda nkoko bannange baŋŋambye nti mwe muli ensimbi empya n'enkadde. Taata yakkiriza mangu ebigambo byange kubanga yayagala nnyo okunnyamba. Bagamba nti engabo gy'otokutteemu gy'otenda obwangu. Nali simanyi ng'okulunda enkoko mulimu muzibu. Okukumira obukoko obuto omuliro naddala ekiro kiteganya nnyo anti otulo tusalaasalamu. Bw'otobukumira muliro bufa empewo. Okubuwa emmere n'amazzi buli kiseera nakyo kiteganya kuba toyinza kumala bbanga ddene nga tobulabiridde. Bw'otobuwa ddagala lye bwetaaga bufa. Ku bukoko 100 bwe nagula nga bwakamala olunaku lumu okwalulwa nakuzaako 5 bokka obulala bwonna ne bufa nga buto. Bwe nalaba ng'okulunda enkoko kunteganya ng'okutunda edduuka ne mmalirira okutunda obukoko 5 obwawonawo nabugyamu shillingisi 262 ezaagula emmere gye bwalya saazibala. Olwo ebyokulunda enkoko nabyo lwe nabimala nga nzirundidde emyezi 3 gyokka. Mu kiseera ekyo we nalundira enkoko Juliet we yantegeereza nti alina olubuto lwa myezi 5. Namwegayirira nnyo naye nakkiriza obutanjogera. Ekyagaana ebigambo okusansuka ennyo kwe kubanga Juliet yalina nnyina yekka. Kitaawe baali bamutankana. Nnyina namuwaayo shillingisi 150 ebigambo n'abisirikira. Nalaba taata anyiigidde olw'okwonoona ensimbi ze mu ngeri eteri emu ne mugamba nti waliwo abansuubiza okunfunira omulimu ewa DC Kanoni kaŋŋende ndabe kye baŋŋamba kaakano. N'agira mbeera ewa kkojja Makanga okutuusa lwe ndifuna omulimu mu kibuga. Taata ne maama bansiibula bulungi. Nali nsigaze ennaku 2 okugenda ne nfuna ebbaluwa ya Juliet nga ntegeeza nga bwe yazaala omwana omuwala. Nagendayo nga wayiseewo emyezi 2 omwana ne mmulabako. Jjajjaawo omukazi yamwetuumira erinnya Nabunnya. Maama yekka gwe nabulirako nga bwe nazaala omwana omuwala. Waliwo n'omuwala omulala Kadija Namisango gwe nayagalira ku ddansi. Oyo naye naleka amaze okuntegeeza nti alina olubuto lwange naye yazaala omwana mulenzi nga nze maze okuva mu kyamutuula. Abaali bamanyi abaalaba omwana bakkasa mangu nga wange naye nze nali mwegaana nga ndowooza nti okwebaka n'omuwala oba omukazi omulundi ogumu tekuyinza kumufunyisa lubuto. Omwana bwe namala okumukkiriza ssengange ennaku n'amutuuma Lubwama. Abasomesa b'eddiini okwo baamwongerera erya Isaaka. Saalina buyambi bwonna bwe nasobola kuwa Juliet ate nga simuwandiikira na kumuwandiikira kubanga saagalanga omwoyo yekka. Waayitawo omwaka gumu ne mpulira nti Juliet omusajja Kiguli yamutwala ng'awadde nnyina shillingisi 5 Nabunnya yamulekawo n'agenda kuddya. Juliet yagamba banne nga wayiseewo emyaka nga5 nti singa Kasolo teyangayaalirira sandigenze na Kiguli kuba nali mwagala nnyo ate nga nali muwadde obweyamo nti ngenda kumufumbirwa. Omu ku banne be yabuulira be yamuddamu nti tomanyi ng'abasajja tebakuuma bisuubizo byabwe nga ffe abakazi. Essula 13 awo weekumye.